Kale mwena bali ku The Stop tubagala nnyo abali ku mikuto gyaffe egy'enjawulo Testimony TV ne Tish TV mwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kikyo n'amatendo Mwoyo Mutukuvu jangu ofuge era olabisibwe mu masekati gaffe mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Kale ennaku leero njala tutunuulire ngeri ki gye tuyinza okweŋŋangamu omwoyo w'okudda emabega. How to deal with the spirit of backwardness. Gwatakitegeera simanyi oba oli mu nsi ki. Omwoyo w'okudda emabega. Abantu bakola naye tewali birabika. Bantu basevinga anaaba n'atera otuuka ku kiruubirirwa lwaki asevinga ne wagwawo ekizibu nekizirya zonna. Otuuka ng'oli ku muliro mu Kristo ng'owulira amazima Mukama ali kukozesa ne wabaawo ekibaawo nekikukuba kikuleka ku ttaka. So ebintu bifaanaganako bwe bityo buli wolaba ng'onaatera obotola mu nsi y'omwoyo nga wabaawo ekibeerawo. Olaba ng'onaatera obotola mu nsi y'omwoyo nga wabaawo ekibeerawo nga kinywa amafuta gonna. Olaba onaatera okubako kyokola oteresa akasenteko nga wabaawo ekibaawo. So omwoyo w'okudda emabega ali buli wamu mu nsi ey'omwoyo, mu byenfuna, mu maka, mu bizinensi. So ali mu buli sekita yonna gy'olowoozaako. Naye tuyinza kukola tutya kubanga kyemmanyi wansi w'enjuba wano buli kimu kirina solution. N'okufa Katonda kulinako solution. Maaso ga Katonda buli kimu kikola ki? Buli kimu kisobokera ddala. Kanjagala nkulekera ekyandiikibwa kino ojja kukisoma. Eky'amateeka olw'okubiri 1:6-8. Abaana ba Isirayiri Mukama we yabagamba muludde nnyo wano. Ekaseera musituke mutambule mugende mu nsi ensuubize. Baali baludde nnyo awo. Kati nawe oyinza okuba ng'oli mu mbeera eyo ng'oludde awo myaka 5 oli awo. Amazima nga we wali 2 paka nakati. Ofuna sente buli mwezi naye n'akasaati kakulema okugula. Wagenda mu kibuga, wagenda ebweru, naye abantu bewaleka ku kyalo oluusi osanga bavubuka banno bakulaakulanye ng'ate gwe bakulese. Oyinza okwekanganga omuntu afuna omusaala mutono ku gugwo. Omuntu afuna emitwalo 3 gofuna obukadde 2. Naye ng'emitwalo 3 asobola okukola alina kyalagawo naye ate gwe emitwalo 2 tolina. Manyi we miliyoni 2 tolina. Sente ezinaba zinatera otuuka ku account ebizibu ne byepanga line biti. Ofuna omusaala ku makya zigenda wera olweggulo nga tolina wadde 10 ng'osaba na transport. Kati oyo omwoyo wa kudda mabega. Watandika bizinensi na miliyoni 3 mu 2024 gugenza okugwawo nga bizinensi emitwalo 4 toweyongera mu maaso. Leero n'okola amagoba ga mitwalo 10 enkya n'okola loosi ya mitwalo 3. Okola step emu mu maaso n'okuba step 5 emabega. So oyo mwoyo w'okudda emabega. Ate omwoyo w'okudda emabega oyo omutegeera otya nti ali mu bulamu bwo. Iwe otegeera otya nti mazima kirabika nina okusaba ono mwoyo wa kudda mabega oba mwoyo wa kukeereyezebwa dile oba mwoyo wa stagnation, mwoyo w'okukoneraawo okubeera mu kifo kimu kwetololerawo. Oyinza olabira ku bintu bino ebyenjawulo. Ekisooka oloota abafu. Ekyokubiri oloota ozzeeyo ku ssomero naye ate mu kibiina ekyawansi ku ekyo kyewakomako. Ekyokusatu oloota ki ozzeeyo ku ssomero ekkadde. Essomero nga lyazimba n'ebizimbe ebipya naye nga gwe oloota ki? Oloota ziri classes enkadde. Oloota ozzeeyo ku mulimu omukadde oba mukamaawo gwe wali okoleddeko emyaka 10. Okitegedde? Oloota ozzeeyo mu nyumba y'abazadde bo eri enkadde mwe bakulira. Oloota ozzeeyo mu kyalo naye ekyalo okirabira mu foomu eri ng'okyali muto tekikyuka. Oloota ofunye sente enkadde njulifu eziddugala n'ebinusu. Oloota oli kulya mu birooto eryo ddogo. Oloota obuze mu bibira oli mu kizikiza tolaba gy'olaga. Oloota obuliddwako ensawo obuliddwako engatto n'ebyo tebifaanaganako ebityo. Kakati ebyo biraga nti omwoyo w'okudda emabega akola ki?
afuga mu bulamu era obeera mu bizinensi ogala nga olose maama we yafa olose taata we yafa olose kojja we yafa azze alina kyayagala okugula akukyalidde bizinensi waleetawo nnaku 3 ennyumba nekwata omuliro nnaku 3 ne bakumenya baniba bonna tebabamenya era gwe bamenya okitegeera nuka abantu bategedde batya nti najjayo sente mu banka ozijjayo ku makya okiro ababbi ne bajja tewali gwe wagambyeko katondo sitaani yennyini mwoyo w'okudda emabega nabaana ababbi babe kakati abakonekitinga guno omwoyo w'okudda emabega gukola communication kati kiki ekiviirako omwoyo w'okudda emabega okujja natandika ofuga mu bulamu bwaffe tulabe causes ebiviirako omwoyo oyo okujja mu bulamu bwo okutandika okuba ng'afuga ekisookera ddala eddogo lireetera ddala omwoyo w'okudda emabega era obanga weenyigira mu byakalogo kawala kalogo kalenzi nga gweoyagala nnyo ebyokulogaloga omwoyo w'okudda emabega oyo mugenda kubeera butoola webanga famire yo erimu ebyokulogaloga ennyo manya bagenda kusiraanya omwoyo w'okudda emabega agenda kubanga ate akulondoola kiki oteekeddwa okukola kwenywereza mu Kristo Yesu. So eddogo ebimu ku bintu ebikyasinze okuba nga bireeta omwoyo w'okudda emabega okuba nga afugira ddala mu bulamu bwaffe. Eddogo bazadde baffe basinza bakatonda abalala manyi nti bakuwongayo nga lona anazaalibwa taata we yali akuba ebirayiro oba jjajjaawe jjajja jangu otukuume n'abaana bange mbakuwadde ogenda ozaalibwa oli mu ekiragaano kyotategeerirako ddala ogezaako okugenda mu maaso naye ebintu byonna byesiba bwesibi nekintu kyolaba nti kinaatera okutuga budiiru nagamba keera ku makya nkuwe seete nokeera ku makya nakubuuza okimya eki nze nafiiriddwa okimya eki mwana wange ekiro abadde afa naye nga kiki wakuba omwoyo w'okudda emabega akuliko takukkiriza kubaako siteepu gyeweyongerayo akukyayisa abantu nokyagala kunyamba naye ng'aba ayagala ekikuliko kyekimuleeta okuba nga tayagala kwaki kuyamba. So eddogo byebimu bisobola okuguleeta. Ekyokubiri, inherited problem, ebizibu ebisikire. Waliwo famire ezirina ebizibu naye nga otandika okuba tooki biva ku bajjajja b'abajjajja nizo famire zirina ebizibu bifaanagana. Waliwo ebizibu ebikusumbwa ne mutoowo bye bimusumbuwa ne kaziniwo. So nga waliwo uniform ya tax, waliwo uniform y'ebintu ebibagwako. Olaba nga n'oli kyafunye kifaanagana n'ekyo nakaiki naye famire yaffe yabaaki okuba kufa nga muli bato teri asooka myaka gino, teri afumbirwa, teri akola ki, bonna bazaalira ku lujja. Ekirala ekiyinza okuba nga kiguleeta family evil altars oba covenants, ebyoto n'endagaano za famire ezitali za Bwakatonda. Ozaalibwa mu galagaano, okulidde mu biragaano, ofumbiriddwa mu biragaano. Bannange kati guneesimatula otya? Era obanga ogezaako okusuumukawo ti mu famire nga bakuba omutwe ng'oddayo, obanga ogezaako okuyimukawo ti nga bakukuba ng'oddayo. So oyo mwoyo w'okudda emabega. Oluusi famire ndagaano famire mweziri. Ne mukwano gwange yanyumiza taata we ng'akyali waliwo we balwanira ettaka ne batta omuntu ku ttaka. Endagaano eyo neebanga yakwata famire, kati n'abaana abataalimu mu kutta nabo ne kibakwata. Buli wagula ettaka libaako enkaayana, bakomekereza mu kooti. Buli agambye aguze ettaka erisukka mu mirundi nga 10 naye teri ttaka lye yagula netabako nkaayana. Naye wano mu kugula talabawo buzibu era akola ne save n'anoonyereza ettaka teririiko buzibu ye. Naye amala okusasula waati nkaayana ne zitandika waguze pewo manya biki, manya gundi teyasayininze. Era byonna akomekereza muki mu kooti n'agamba taata kyeyakola kyatubaka. So endagaano ezo
exchanged destinies. Omukisa baba baguchu amagenda bagawamba ng'okyali. Tulina ba family relatives abooluganda abalina emitima egiri wicked. Okitegeera bawamba destinies ez'abaana. Ne story ni star era babba ne munyenye, buli muntu azalwa ne munyenye bazibba. Aliwa nga munyenye bagibba amagenda go bagakyusa oba bagawamba. Ogenda ku experience ogenda kuba ng'osinkana backwardness. Buli kyokola buli mu nsi y'omwomu buli kimu ne relationship omusajja abeera serious ne mufulumya ne kaadi n'okukyala n'akyala ne bikomaawo ozanya n'okuzanya. Kaakati ebyo bye bimu ku bibireetera wadde causes mpitirivu nnyo naye bye bimu ku bibiyinza okuba nga ate bireetera omwoyo w'okudda emabega oyo. Baazaawe n'ekibi sin. Oh Jesus Christ. Ekibi kiyinza okukuba noddirayo ddala ku zero. Ekibi nakyo it's also a strong point, strong key as far as omwoyo w'okudda emabega is concerned. Ekibi otambula mu kibi olaba wali osobola okukola tokyabikola, ebintu bitandika okwonooneka, ebintu bitandika okufa mpola mpola. Naye Mukama mwesigwa asobola okuba nga ate akukomyawo kasita weenenya asonyiwa. Kale njatula ku effects ezimu bw'obeera n'omwoyo w'okudda emabega ono ate n'otamukolako oba n'otagenda maaso ga Katonda n'otadiiringa naye spiritually, bambi waliwo ebintu by'ayinza ozaala mu bulamu bwo. Ekisookera ddala limitation in finances. Wabeerawo ekkoma mu byenfuna tosukka 2,000, tosukka kino, tosukka TV nca 24, woogulira namu 8 ababbi bajja kiro, tomanya n'abagambye. Tosukka simu y'amapeesa, woogulira simaati egwa mu kkubo ng'oli ku booda, ate ababbi bakunyoola omukono. So wabaawo limitation, tolina sooka business ya 50,000. Koogera mu banka ne weewola looni ya bukadde 5 n'oteeka mu business what? Olabira nga yonna egudde oba bakufeze. So obeerako ekkugiro komo. Tolina sukka eno level. Bw'oba nga ogisukka wabaawo ekizibu ekijja. So ezo effects za spirit of backwardness. Ekyokuba sicknesses ndwadde. Abantu abamu eddwaliro lyafuuka maka gamu. Buli mwezi, buli wiiki ati olina gw'otwala mu ddwaliro. Waba si maama taata, waba si taata mukyala, waba si mukyala abaana, waba si baana gwe, waba si gwe mikwano. Ng'eddwaliro lyafuuka maka era nga gw'okolera ddwaliro bills buli ssaawa. Kati omwoyo w'okudda emabega oyo esente ze walikozeemu ekintu ekirala eddwaliro nga zizirya. Kati mudwaliro bakumanyi bakola na bulabi again you are back, bakumanyi wafuuka waawo. So omwoyo w'okudda emabega asobola oleeta endwadde ezitawona na kuwona n'abasawo ne zibalema. Bano aba bulijjo zibalema kugira nga leetaga omusawo Kristo. Ne bakiraga tetulaba kimuluma naye ng'omuntu ali bubi. Okanayibona ntwaleko wano n'otambuza n'ateereramuko wiiki n'addayo. Naye balyosete ne muwola ne mutunda ebibanja ne mutunda buli kimu ate n'afa. Ne musigala nga ate mwaga atandika kukolerera kusasula mabanja. Ate muba mutandise we mutaate omulala naye n'akola ki? Oba yali n'ayingira ekitanda. So tulina okuba nga tusabira ddala. Isaaya 53:5 jagisoma yogera ku kuwonyezebwa okwo migga egyamukuba okuva 15:26 Petero ekisooka 2:24 nayo jagisoma. Kakati losses, omwoyo okudda emabega aleeta kye tuyita losses. Wali abantu ng'akolerera losses mu kampuni, omwezi gugenda okuggwako nga losses zaakoze zisinga salary.
nga gwe buli lunaku okola shortage okola loss bakufeera bakulimba bakuwa ebicuppuli buli lunaku n'obagambye ku luno kambeere serious kiri kijja nekikwambala nekikuwunzamu edda kyobe nkudde engulu nga bakumaze edda bakukubye edda ku mutwe mwewo okudde nga gwe omuyita mmere kati oba ng'okolerera kampani tosobola kwekolerako kantu konna buli saawa kusasula bizinesi buli saawa okola loosi ate bizinesi okola loosi emirundi emeka ng'egwa loosi tetugambe bizinesi zibamu naye kasobola nga kiri constant nga kiddingana loosi zotakiza noga naye ate eno nagikoze ntya oyalaba nenkya manya waliwo ekitabo ekituufu era oba olina okuyingira mu kusaba n'okusiiba ekira badiraaka kuba mu Luganda badiraaka kyeki mu Luganda bakiyita ng'oliko olutwe ng'oli wa lutwe lwogenda okukola interview ogenda onyonya empapula toziraba enkuba etonya nga empirivu paka saa 8 interview egwa 4 olwaka kumakya ng'emmisa aletalumya empale gye badde ogenderamu kya kumakya ng'oluuto olukuli bubi interview zemala kugwala buli kimu nekitereera nokaye nagamba ku saa 2 gakukubira esimu nozannya geemu nga weerabidde nezikira amasanyaze ne gagenda kyalo kyonna maama ogenda oteekako olinda kumbe bakubye edda gaffe twakubye nga esimu yo teriiko ne tukubiramu omulala ozannya n'okuzannya gwe n'oyo omwoyo w'okudda emabega olutwe otuka butuuse wantu newabaawo ekibaawo n'oba tobadde kitundutundu poliisi wejjoyoola gwe gwesookerako nga tolina nabyomanyi oli kwegendera ku mulimu ogera olaba waliwo wali abakayana ogamba kiki ekigenda mu maaso ogirawo oti bakasuka amayinja cupa batamiivu esookera ku gwe bad luck constant and unresolved what problems oba n'ebizibu ebiddiŋŋana naye nga tobifuniranga tobisaliranga magezi gabijjawo ekizibu kijja leero ogera walisawo weekend kyenyini naye nga olemereddwa okukigirawo ddala nga olemereddwa amagezi ago togalina naye nga ogeza okolanga gwa kukiweweeza naye nga kiddamu nekikomawo kyekimu so bwobanga oli mu mbeera eyo nga kintu kimu kifuuse ekizibu mu bulamu bwo oyo mwoyo wakolaki wakudda mabega mukama akuyambe mukama akuwa ekisa oyimirire osobole okuba nga ate omuwangula kisobokera ddala katonda waffe takolaki katonda waffe talemererwa so bwolaba ebiteefanaganako weebityo obubonero obwo bwe bulaga nti olina omwoyo w'okudda emabega obubonero bwebwo obulaga nti olina okudda emabega ate ali mu bulamu kikyotekedde okukola okukikuwa kama kikwebaza kubanga oli mulungi ekitiibwa kino kama kiyambe nga kusobola abeera naawe okuwanga ate kuwanguza amina twagala nnyo mubeere bulungi tudiŋŋane olunaku lw'enkya ate era